went to. Yes, okuva mu 34 Films Company. Outer King VJ's Productions. Abagamba ba Fredex Motion Pictures batusiza akakatandika obutandika. Twolekedde emiranga ku Kazinga. Kitundu kya kubiri. 34 Films Company Productions. Wamu ne King VJ's Productions. Kakakutusibwako Tamale Franka. Songa ate katuukira ku channel manyikidwa nga Mwanje Steven Kabanana. Gyoteekeddwa okuba nti no subscribingako ngakotadde n'okuba nti ogifollowinga. Tamale Franka muzanyi era agenda tuweereza ng'omunyuunyuusi. David Katende bwenkene obwenkene. Twolekedde ekyokubiri abalaba ekyasooka mwenna mwebale nga bagamba Mirembe Aisha tagenda kubeera nti akabulamu. Songa ate ne Kasirye John Bosco nanyini mayembe naye agguse. King VJ eddoboozi ery'abantu, the courageous, the voice of the people, for the people, to the people. Sega wa eri yalina kitogeni bona bazanyi mukana akatandika obutandika. Keki na Uganda bwe kiba kijamba njagala n'obeera nga byokola byonna obireka. Teri kugolola, teri kukola ki onagiteeka awo n'ogikaanya nga buli kagundi buli kamu nga kakugwa ku nkoto. Lukabwe Fredrick omumanyi oyo abeera butemaatema. Kakati akazinga nga bwe twasemba mu katundu akasooka abaana bali bakutte kubo ogenda kazinga okulya obulamu. Wabula ng'omukazi yabanyonyodde n'abagamba waliwo ebintu ebimutateekeddwa kubeera nti mukolera kazinga ako. Abasinga baleka sibaabitutte ng'ekikulu nga bagamba Nakito Jeni yali assistant director so nga ate Tamale Franka n'alyoka akateekateeka okubeera nti nokakutuusibwako mu bulambalamba. Emiranga ku kazinga ekyokubiri. Emiranga waliwo ekigambo ekimu nga kwe oba okiwulidde obeera olina kulinda kikolwa. Munyonyoosi twamuleka avaayo. Omununuusi twamuleka avuddeyo wansi w'egginja ng'ali mukuza obwenkulumu. Ennyota emuluma. Ennyota ennuma. Yalinda obudde buzibe ne bugaana. Ennuma. Enjuba teganya okumpuliriza. Era nzirayo ko naye maama. Omunyonyoosi muyota. Abaana babagambye bwe mutuuka kazinga teri kufuuyisa ku mayinja. Teri kusala zike kazinga. N'ekisinga okuba ekikulu teri kusuna adungu ng'oli ku kazinga. Abaana bali baze kulya bulamu. Simanyi oba ebigambo ebyo omuntu osobola okubeera nti ate akazinga ko keeko. Amazzi gabaako ate gaba mangi. Tosobola na kuganywa n'ogamalawo newankubadde nga muzigera mbwe kutoomera. Naye tosobola kuganywa n'ogamalawo. Tolina kyosobola gikolako. Twolekedde kyakubiri. Gwe wenna akimanyi nti nno toli mulungi mu kukomentinga bingi bijja kuyitako. So nga ate bwe mba nga nkutegedde manya bumanya gwe oli ku gundi tuli ffenna. Kaakati akazinga nga bwe mumanye ekitundu ekyasooka bwe twakikwasaganya. Banaffe baasookera ku Kabaga ku Campfire. Bamala okubeera Campfire ne balyoka bateesa nti lwaki tetugenda ku Kazinga. Kakati Kazinga bazze era nayo ne bakumayo akaliro. Omanyi Kazinga emiti gibyayo enkuzi baayo. Kyeza wulira omubali. Omubali gwo Kazinga nga tulinayo gw'osuubira nti ate poliisi egenda kugibagamba obudde bwamwe buweddeko. Simanyi kafiyu teri. Gy'otasuubira muzadde kujja kunona ku ndongo gy'oli nti obudde buyise nagambye essaawa emu okyakola ki ku ndongo teri. Kazinga baliyo bokka. Ekyana n'okinyiga n'okigoya n'okizza eno. Wulira omuziki we gukuka mpaka mu maviivi mu ntumbwe empaka eri. Abavubuka bali wano. Omanyi waliwo omuziki gw'okuba ng'oli ku shuwa nti bwenva wano ekidiira kirina kuba kino. N'omuziki agufiiringa kuli. Anai zira awuzo obani yakola amazina simanyi. Kuba amazina kye kintu ky'obeera awo ng'owulira nga kale ne woba tolina akabina wakiri okunya omugongo okunya muserebende naye ng'obiibizaamuko. Sanga engeri gye gakuwa essanyu munaye ne weerabira n'ebizibu nti landiroodi akubanja. Mazina gakuwa essanyu ne weerabira n'okwerabira nti abaana balina osoma enkya. Tekisobola kugaana muntu kuteeka 50 mu mazina naye ng'eka yaleseeyo 3,000 ku kameeza. Kakati amazina munaye ge gano n'ow'ekisenso Jeni. Nze nnyiga njagala kuwulira nga zenna mbabuukirira. Banaye mwe
nze saagala kubeera awo nga banyiga awulira yenna ababuukirira azini atujjirirwa. King VJ, the voice of the people to the people. Nabagamba okulaba ekinnayuganda n'okiraba n'okiggwa ennyalwe. Olina kubeera ng'ofuna application emanyikiddwa nga Uganda Movies ku ssimu. Bibaako byonna. Era mbebaza mwenna ababirabira ku application ya Uganda Movies ku ssimu. Bambi n'abasigaddeyo mu bagambe nti nno munnange. Ebinayuganda bisibuka okwo. Kati ebyembya biriwo ku Kizinga tekubeera masannyalaze. Omuziki gumala ne gubalika ne guzikira. Naye era omuziki gweno zikira onawulira aweekeera. Kateke eno ekiriyo. Akuteyalaba ekiriyo. Kyokka nga oli n'ekiriyo akimanyi. Kyengenda okubagamba. Olira. Asaba kujja wano bangi bwe muti. Si yayogera. Sega mwenge yayogera. Anakyagala okubeera nti abagamba. Waliwo by'atabagambe kirabika byagala obbabuulira kati. Mumpulirize. Mumpulirize tulabe. Mbu mwebale kujja mu bungi bwe muti. Mwebale kwesomba. Abuuza abanyumiddwa n'abatannaba kunyumirwa. Mwebale kujja tunyumiddwa olunaku lwaffe ndowooza. Kyekyo. Tebatoma. Ekituufu kiri nti kebatoma. Olano n'asiimye. Sana hadi bayamusu n'adungu akana ni kabalaba. Mu katundu akayise. Simanyi oba ekyo kibataasa. Oli omwami omunyuunyuusi yazuukuse. Ate nga abaleka balina kye baakoze ekyamuzuukusiza. Akati lya mwana bye mwogera sibitegeera. Omusolo guli wano gunnuma njagenda kugira mwogera mwogera. Kanzije ngira mwogera. N'agenda afuuyise. Ebintu ebyagaaniddwa. Omukulu omunyuunyusi ayinza okuba kwali Kazinga naye nga kala appetite agirina naye nga talina lukusa lubakwatako. Nono Adidas n'agenda naye nange nalidde okuva owedda. Tugamba munnyonnyola tuwulire. Waliwo ayagala okumonyola wano. Monyola tuwulire. Tunaatera okuddirayo ewaka nze bebi onzizeeyo. Akooye ye alabanga abali wali kakiraabu banaatera okudda eka. Tugenda kwewasa. Yakava ku ssomero waliwo n'omulala agenze. Omanye ebintu byakapate. Ebintu byakapate byebibeera ebyokwetemyako. Munyumya ne munywano nga tojjaawo. Tudde eri mu kagoni. Nga batandika okuvaavaawo. Abalina zidiiru zaabwe baba baazikoze dda. Beesanga ekyemmanga. Abagenzi okojowa, abagenzi osala ezzike, waliwo banaye nsitamye enkooye. Mumanyi? Nfuna ebisanja wano nsooke male okugalamiramuko. Agalamira n'ecupa temuva mu ngalo. Bagenze ku Kazinga. Akazinga omukazi ke yabagambye nti bwe mba mwagala okudda mukole bye mbagamba. Leno bakuba olwali abangungu abakooye owulira ono byayogera ebagira ebavaawo abagira abagala akabugumu ebenyiganyiga kwegamba ng'era bw'omanya ebintu ebitali eby'abantu ababiri ng'omusaayi gugatta. Vaayo mpiteyo. Ate yatosobola agenda weka nga wendi kitegeera oli bagenze naye bamuwerekera kale ayinza okutya mu kkubo. Ekinnayuganda ye firimu ekwata ekkubo okujja ku lutimbe lwo oba ku sikuriini yo oba ey'essimu oba eya TV n'ofunamu ekyokuyiga. Era ebiseera ebisinga buli olaba ng'ekinnayuganda n'ovaawo nga toyizeemu nkusaba okiddemu okirabe. Ate abalaba kino bw'obanga osanze akalango mu firimu eno wakati awo tokabuuka. Bambi buli lw'okalaba kalina kye katwongerako kko ffe nga babeera baagizannya. Akati yagenze okujowa yombadde bubi. Manyi olina engeri gy'owulira ng'okojowa ng'owulira bulungi kumbe omunyuunyuusi ali wano onsikya atuukira sooka awuuta nsobi ekyokukojowa nsobi omunyuunyuusi n'awaga omunyuunyuusi kwali bamuzuukusiza bannange
bamuzuukusiza ekintu ekitali kirungi gye bali kubanga oyo omu bamala okunyuunyuuta baakasuka eri. Wamma mbadde ndi mu kugamba nti tulye ne Kazinga naye ndi omu singa abaddewo oba ebiwaawatiro nga mbirina nandibuuse n'enzijeeyo kumbe ebiwaawatiro ayagala bifuna n'omusaayi bagukimye omunyuunyuusi ali eno bannange nakucaacaala nga tebikola. Awo babiri puliraawulirako kalekaleko neerambulamu manye omuntu abulamu. Omuntu ono ali biki ajja atya okuba nti yali Kazinga kano nga baatuka n'okumusibirayo wabula bannaffe bano baleka bamusumuludde. Anti nze mbadde ndi mu kubaga nti ebintu by'okubeera nga mumbeeza wamumbeera sibyagala. Bano bo baalabuse kati naye ate alaba agonzezza tata manyi waali kati ali ku mulio wamma ono ngenda mukuuma munene mugenda ngenda mukuuma ayogera bingi naye ngenda mukuuma. Olaba we munywezeza olaba we munywezeza alina wanywezeza. Omulanga omulanga badde asinga okubaaka abaayi simanyi muwulire omulanga mbadde nange nga ndi mukugira nempulira omulanga abadde anyiiga nawulira omulanga ne bano omulanga baguwulidde kiki oba kyennyanja. Omanyi ku Kizinga tosuubirako nnyo bintu biziri awo bizibu mbwe mpologoma oba kyennyanja ayinza okuba kasulu oba envege. Nange nze ntidde ono obera yeyagonze nga yagenze nga tegamwe nga amulinnye nga noono omumpeme nga amanyi agonzeza ekintu kye akubye omulanga ki abyonoonye waliwo naadde badduse nga bagenze kyengulu ane mumanyi tuyeeye oyo alabika luku nanywezeza anywezeza oyo alabika luku bannange luku abadde ki luku gwe basembyeyo okuwuuta gwe basembyeyo nnyuunyuuta musooke mujje luku tabadde wa Arsenal tabadde wa Liverpool bagenda omutuukako bannange luku nga teyenyeenya luku maama nze luku bulago obuli offside. Ebintu ebyabadde ebyokusaagirira ebintu ebyabadde ebyokugenda okunyumirwa okudigida ku Kazinga luku bamulukudde kalane bano bakalabako lukwika bamanyi nti eri ebintu bireka byagizeegize dda. Likinga firimu eno gikooneko ku kigaali ekitunudde waggulu girayikinge gundi gwagirabira ku YouTube channel yaffe ya Mwanje Steven Kabanana. Ate sinakyekyoka osobola okuona ali akagambo share kugaana osharelingako eri banywanyibo mulaba mutya akati okudduka ekyekango waliwo abatagala nnyo okudduka bokka babiri jangu tulabe kiki naawe onyweza nnyo anti mbasaagala ogire abadde atutte lasita mugezi abadde asekaze eri mu beekweke waliwo n'omulala yuno obulago bwanobye dda. Abaana bakoze ensobi ekintu eky'omuzannyo bwekiti eky'olusaagiro kisobola okutwala obulamu bw'omuntu. Abo baabo bakawera nga 3 maneyane mie naye ng'ate badde basobola okukyakalira ewalala kubanga bakugamba nti Akazinga kaliko obukwakulizo gwe n'osigala ng'oyagala gy'oba ogenda ebiseera ebisinga empaka kuwalaza empaka oyinza okuleeta ebirala naafudde n'ebintu bye byonna bambi bintu byonna bintu mie azinima neyane bintu byonna nono onyonyusa atukoze eki atulekedde essuubi tatulekedde essuubi wadde mukazi watu naye yadazze kulya bulamu teyasobola kutuuka ku nkeera munyonyusi yo nadde akoze omulimo
Kubalo ne munafu alayika yadapo yesereze eno naye bamukandude era nga situmanyi omunyunyusa onakutira ku bantu bameka. Waliwo okuba kimwetagisa abantu fuso oba baasi okukkuta ala abaze Kazinga tebabeera ade takisi. Awo bonoowulira bali ku Kazinga tebalinaako wootagamba nti kabodaboda kaako kankayimize kanziruseewo nedda nange okwekweka kirungi kubanga kati wano ku nduli y'omuti simanye kayinza obutasanga kumbe omunyonyosi ayinza butamusanga eno basanga nyunyusi yandibadde kale wakiri yasonye wa adungu ne tumanyira nti asuna adungu ono teri nyunyuta musaayi galamanyo bagwa akabubu oba omusaayi mulamu bamulwaddemu teri ne bwoba olina kabuuto ng'akunyuunya omunyuunyuusi akunyuunyuuta bannange. Embeera bwetyo bwirabise abaana b'abandi baggwaawo buli sayidi gy'otunula mayiti zaagudde dda. Njagala olabe gambye okyali ne King VJ, the voice of the people to the people. Ate omwaka guno omupya nabagambye njagala ndeeta ekina Uganda mu nkuba empya. So nga tesimwerabira mu mwezi gw'omusanvu nabagaye tugenda kubeerayo n'ekiyitibwa kina Uganda Festival Kampala ugume. Ate nga mwabalabi baffe mwabalina okubeera nti muyuguumya, mwabalina okutuyambako ekintu kino ne mukipika. Munno yenna buli omu gyali mugambe nti mu gw'omusanvu tulinayo kina Uganda Festival. Tuwulidde emyoleso, tuwulidde zi festival, baleeta ne Rolex Festival ne zi Chapati Festival ne Nyashi Festival, simanyi Nyege Festival. Kina Uganda Festival twagala kulaga ekikolebwa in the Pearl of Africa. Buli muzanyi wa kina Uganda agenda kubeerayo. Yo veni tujja gikonfaminga kikyayinza okuba Kavumba Recreation Center oba ewalala, wabula wetwogerera waliwo anoonya kava mamaze osooka nolowooza muno yazze kumbe indakono bwetata yatuma ne bw'okanula eriiso ne bw'omulagako tabyagala ebyo. Nyunyuta munyunyusi obwo musambu kyabulamu kyawuliramu ddala. Obadde okimanyi nti ekiro kibeeramu essaawa 12 oba ku ssaawa emu ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa emu ey'okumakya, wakati awo waliwo essaawa 12. Naye obadde okimanyi nti mu kiro ekiro kimu kisobola okutuuka akaseera n'owulira nga kiringa ekifuuse ekya wiiki namba, nga kiro naye ng'owulira nga wiiki namba. Enjala yali ekulumyeko otulo ne tugaana okujja n'owulira nga ekiro kiwambuye kiweze wiiki. Enjala obuyala kaakati kino si kyanjala, naye buli wobeera awantu ng'oyiggibwa owulira oli ku bunkenke, owulira miranga sayidi eno ku kkono ne weeweekweka ku ddyo owulira nga agobwa, ekiro kisobola okuwanvuwa. Twavaayo ne tudda ku lukalu. Ono omukulu Bwenkene yasooka n'ajja. Ono omukyala ye ssenga w'abaana bali, ssenga w'oli omwana eyakutte kubo era ye yabalagire ne Kazinga. Kati Bwenkene yajja ale mune nina kenjagala okumanya nti Jeni nina muwala wange Jennifer olunaku lwajjo saamulabye, naye omwana yaŋŋambye baavudde ewaka ne muwala wo. Simanyi oba balazeewa, muwala wo yakomyewo baasuze no wo kiki amba Jeni nga taliwa. Mbuuliraako mwana wange tasulangako bweru. Omwana wange Jennifer otatera nnyo okusula bweru. In fact tasulangako bweru. Mwana abadde yeekuumye era nga mu bulugize bulungi. Naye awo simanyi nyinyonnyola.
ne banga bagala agenda kusanyukako bangambye mune bagagenda outing tufudde bannange gwe nokkiriza nokkiriza abaana ne bagenda Kazinga mukazi gwe nga tolina mutima ne atamanyi Kazinga akani atakamanyi kufa abakulu bokuta munnanga abaana nabanyonyodde ne sina kyesa abagambe nabawulire ne obukwakulizo nange kuchakalamu era byonna nga bakyakala biki Jeni muwala wange abadde si mukyakaza ebyo nga tabimanyi mu butuufu bamuzika Kazinga ako ku Kazinga omusajja gwe baasibira Kazinga ako ayinza okuba nga munnanga ayinza okukola abaana baffe ekikyamu musajja atuyeralikidde tamanyi kituufu kyatuusewo naye era mweraliikirivu wona agenda Jeni n'asigalawo wulira ngamba ti Akazinga kulwaki bandigeze Akazinga kalayika kaleese emiwunyo emivuyo ze kumacha ne mbaga tebasula Kazinga kayeno yabagaino bagana ekyokusulayo kibi tugetunoonya abaana bobanga owuwo omufaako tugetunoonya abaana bannange nze owange nze kale olesenga sigale yekwatidde ku ttama mubagenda okunoonya alaye kataliiko mubagenda okunoonya alaye kataliiko Akazinga nga sikaliiko bantu tekaliiko bavubi tekaliiko miti tekaliiko ffene tekaliiko wadde ebikajo wadde ki gwosinzira otya noga akainde Kazinga nchakalire eyo bageze n'enkota y'ettooke emu simanyi oba ekyaliwo ye bakyalina appetite jajja tudde wa jajja oba gyali oba yafa agamba simanyi naye omusajja akyaliyo Kazinga gwe waasibira eyo gwe twagamba owaaye abadde wano eno n'entangaazo yange entangaazo nendaga nti omusajja gyali nga simanyi nti waliwo abaasatidde ne bagenda Kazinga okugira ayera ku ntangaazo ayina entangaazo ye wano emulaga entangaazo egenda omulaga gwe ompulira kukaaba miranga obawulira temukaaba tokaaba munnange tokaaba waliwo agumya kutya mukama kuno tekitonde ekisajja nakyo agumya akukudde mu mayinja bwenke ne bamugamba yanguwa taasa kubanga gwe omwangu gwe tulaba n'asooka adduka emisinde musajja wattu agenda alayo ekyasobola okuba nti akolawo Akazinga kati yakola nga asooka ajja kuba n'abamaato wamma Kazinga ki Kazinga ke bayita atadda Kazinga ke bayita butadda nkamanyi owulya n'Akazinga erinnya lyakyo n'akola noonoonya ekikututeyo ne kikubula omaatuuka ne bagaa Akazinga bakayita butadda ndekerawo muganda wange ntwalira awo sente sirina bulungi envuddeyo mpapa endala nzireseka mpozi ng'ono mmanja naye nvuga nga mune musajja wattu nga naye bamuteeka mu gundi mu bulitaniki eno teba Titanic eno eba bulitaniki kuba bagikola mu buliti nga bamukuba agenda ayingira Akazinga butadda muzeyi bwenkene ayingidde Akazinga butadda obanga Akazinga nga n'abakutwalayo ayagala eryata alitwale mu livansi ndowooza olaba alitwalira mu livansi abeera akimanyi just in case wawulirira akakuba akyusa bukyusa ate eryato liriiko kugamba ate kugira giya ate kyusa teeka mu ala teeka mu teri kyusa bukyusa nkasi ng'agikuba agiza eri mu maaso ke Kazinga kagendako ana balunjanja bakamanyi naye gwe oba yawo okutwalayo tebagaana kuba munaye akasente bakeetaaga tebagaanangako laba omuze nabagaa Akazinga kogendamu nga naye ng'oyita mu kakubo singa yabadde luguudo kano ke bayita akakuba ak'ettaka akagwa ku ddene kati basooka kuyisa mukana akakuba akatiddi nga bakuba bwenkene wawanvu otuuka n'oyayuuya omusana ne gukwoca mu mpalaata si byebiri nti ate munange minvuuli eri watteri nga bakuba mazzi ensonga y'okutambulira ku mazzi eyo nayo abagitya muli batuufu kuba munaye ekintu kyentambuliramu nga jasiba akakujjaku wano nawali like mita 2 naye nga tosobola kwejjayo nga toli mu lyato nakatambulirako mu bwengula otambulira mu bwengula n'okimanya nti akabenje kaakaze nyonyi gwawo olumu nga funfugu omutwe okukuba ku kiti aya bw'oba nga towafiiridde mu bbanga naye eryato
ebyo bye muwoza mbu ofuumira mbu ekutta ogitta kati osobola gikolako kyosobola kunywa bidomola imeka akati munaye bwenkene nga bamuleeta wakati ewanene ayolekedde Kazinga bakeekano naye kano nga katidi kalabika keekali banatera okutuuka Kazinga bakalengera Kazinga kaako Kazinga omulunyanja abula mugamba nkukomya wano amunaye amutuusiza wano kirungi mu balunyanja bagezi osasulira eri mukulu nkulinde nkuvuge kagende kadde naye nga ali eri mu mazzi ag'otuuka naba ne baatuukidde endongo eri wano masepiki baagaleeseka ddala bannange Jeni wangaali wa Jennifer mwana ono Jennifer omuzadde abeera n'omwana we n'akula n'atuuka mu sayizi ezo ng'amusuubiramu bingi ate badde bakamaliriza bitabo nga bakava ku ssomero mbu tugende tweyigiremuko tweyagalemuko awo tugiregire ensawo y'omwana wange embeera era ye Kabote yabatambulidde bulungi bukwakku kati ensawo ya Jeni agirabye alabawo n'ensawo z'abalala naye kati zaala tezirina makulu kuba nobamanya alabamanyi naye ensawo ya Jeni kayiraba ekupa nabasoose kunywa bannange baalazeewa bwongo busobola okugaba balayika balina ate beeyongeddeko nga bagenze kugira wano ewabadde campfire Jennifer ne banne tewakyali alabikako omunyuunyuusa ayinza okuba nga yanyuunyuse ng'ate akyabulamu gwe nojja okunoonya abaana omanyi wabaawo omunyuunyuusi n'omunyuunyuutwa kali bw'oba ofuuse munyuunyuutwa ng'asooka dda annange koze ntya bannange olaba newe amuleese mu lyato naye talabikako ng'asooka yeetooloola Kazinga konna ana baalazeewo bannange mwana wange ow'obuwala anoonya ne wana alinga anoonya ekyempiso noonya ne mwana omukasaka akalala Jeni bannange anoonyezaako mu biyinja mu bisubi nange basse ne basuula mu mazzi kikikyo ye musajja wattu timasigu muliimu yeetoolodde yuuli saidi alina akasawo ka Jeni mu ngalo talaba ku Jeni talaba ku Jennifer era n'ekyana kyewaka nga kya mputu era buli kyosiiba okivuma emputu okirangira emputu ya nnyina waakyo naye nga so wekiba kikubuze laba zimayiti njiriiri baasudde eno aleka we maama ze wowe lindako ate genda okukebera ono tufudde bannange ne Jeni wange alabika bw'ati Jeni alabika mayiti njereere yafudde n'ebikumba bye munnange mukama wange mukama taata lwaki tosaasira wakiri nondaga mayiti y'omwana wakiri ndabe mulambo twale nziike genda kukola ntya nze musajja atwawulira enviiri zimuwedde ku mutwe ate nga teyazze nazo naye awo yati ziriiko ku mwana yasigazaawo kasawo kemba ntwaleeka Jeni wange omusajja mbu baamusibira Kazinga kyobulaye twasoose omulabako abadde awo nga taseguka ng'ali awo n'emirandira gy'omuti gyamumeramu bano abaana be bazze ku Kazinga baakoze ensobi kati ekituufu bano ababiri balina bye bali mwalabe Jeni ono kisunsu naye alina eddenzi lyasigali nalyo limugumya eri musindiikiriza eri anti kati guma gira kuba wendi amuhiya aliwo nno basatu guma munnange nze mbalina kasita weemuli wendi amuzemaani naye nga naye yenywezezza kwoli nga naye yenywezezza oyala abuuka nga bagezigezi tolina kulaga nti otya olina kukanya kigambo wendi temutya naye ng'omwekutewo wenywezezza temutya wendi annange nze nyongera kutya annange waali bonna baafudde baleke tuugera basigaddewo basatu aye ng'omunyuunyusa aleka talina ssuubi nti yakkuse oba tanyuunyuuta misana ng'anyuunyuuta kiro kyokka simanyi nakumanya ne mu mazzi awulira atyamu nyuunyusa ayinza okubulukukirawo mukaddiba sirika naawe oleekaana nnyo sirika kituga
kitugasigazeewo omu omu akuumika okuuma omanye oli kushuwa naye ababiri kakana Jeni tabeera omunyunyusi nyunyusi nga yatutegedde ddi erinnya alabika taata bannange alabika taata yayita taata ali eri azeemu n'anoogamba kanoonye awo okujaano mu kikko bannange Jeni ndi eri noonya mbadde ngudde ku ngatto oliwa bannange anoonya ne wakkiraasi okuno naye omwana talabawo omusajja wattu yasooka n'afunamu ne kutwanyi obwedda mu baafudde simuli wuwe owamuwulira ayitabira eno kyava asooka yeesogga omwala najja muveeyo adde wamazeemu dda omutima mwana gwe munyunyusi baamwekukumyawo naye akazinga kano simanyi oba bamusinga okkategeera n'okukamanya oli naye abadde amanyi bamusise busisi yoweda yagumya banne ndi babeere ku muzuuli yagala olabe weweebeera awo amazzi gaba gaduduma sayidi zonna kati baale beekwesinga ekituufu balaba bali seefu munda ng'eno waggulu balaba wali aniseefu kati ate bazze eno waggulu ewabadde aniseefu mwambuke ono muzeeyi olwokuba yeeraba nti alina olubuto lunene n'empalaata simanyi oba alowooza yagenda okuprovidinga security owa Britannic ze pilot ali mu cockpit ng'asooka abateeka mu lyato abajjeyo baanammwe bannange kiki mwadde mwagala kunkola ki kale nze ngenda kunnyonnyola ntya bannammwe mugenda kubagamba batya bazadde ba bannammwe ono baba muleese mulamu oba alimu akakuba naye nga ye bamwagangayiza mu lyato wansi ng'apakira bidongo byabwe nansi nsawo zaabwe akwata kubo kudda omunyonyoosi kyakoze kibadde kyekyo ekyagenda mu maaso yo kaakati ngamba eno waliwo otulo gwe tuganye seera ebisinga osobola kati aloota ono mwaba aleese omwana wange mwe mukwata omwana wange yangu ogenda ovuge vuga eryato kati abadde avuga eryato baataalazeewa yangu ovuga eryato nja kuba kati nkwonoona enze yanguwa ovuga eryato tugende taata baddage bannaaka bonna bannalugundi bonna sibalabakoko sibayi baddage bakasobosa vuga eryato oli alinga akuta effooko bwe nti ngenda kuba bwe tutavaano no ngenda kuba ogwo omutwe ogukulinga ensujju vugisa eryato nga tomanyi wadde akagaali ngewa nange kaseeguddeyo ate bwegwayo muba temukyavaawo nange asenda busenzi taata munange nsaba kisonyiwe buddage taata mwana wa buwala empisa zonna yazisibira mu biviiri kusaba kisaawo kisonyiwo taata waalinga asaba boyfriend ekisonyiwo bakyali mu matwale ga Kazinga bakyakaliraanye kyobola taata obulevu butandisa okweranga ne bubanga ow'embuzi mutima tegumuliimu kyekituufu vuga eryato gundi gwe nendiibwa vuga eryato mutima tegumuliimu guma tugenda teri naseguka wadde ka sentimita oli ali ku kimu akanyala ye alaba amanye amazzi go boogasikula gabanga agatambula kati alaba oba nkyuke mbwendi nti wamamba alaba nga amazzi agatambula ekituufu tebannavaawo nange nzire eno omusajja namulabye akuba eno neeri oli ali ku byatunudde neeri naye nga litambula ono alinga agoye akawunga mukulu miganye n'abadde abiroota ono abadde aloota bino ebiriwa mulindeko yasooka n'awawamuka manye ekirooto kyekintu kyofuna naye nga oba tolinaamu bwongo busobola kivunula ne kifa
naye oluusi mukama adde alina byagezaako okulaga. Kali waba wamuka mu kiro ozeetano nyaaba gye ndi mulimu ebana giriwa gye naakoze kale ngamba gyali gundiwa baaba tannabakomawo okuva lwe baagenda agenda okunoonya baaba tannalabika. Ono teyagenda yafunye ekirooto ng'alaba Jeni ne kitaye bali mu lyato, eryato terigenda. Ekirooto kale n'akibunula bulanaga waayi lwaki sigendako ewaba Jeni. Akomyewo akana kamugambye olowooza taata naye yagenda okumunoonya baali bakomyewokko akomangawo. Munnange Jeni abeera n'emikwano gye baba bamanyi gye gibeera. Jeni yali yagenda ne oli omulala nakanjako kati ng'asuka gye wasenga nakanja. Ono senga yekanaaluzaala abaana bamu nga twagenda Kyakala twagala gendako Kazinga kali simanyi ke mugamba simanyi ke bayita batya. Ate abavubuka abato gye babeera mu myaka egyagala okuvumbula adventuring bwe bawulira mu Kazinga butadda ko nakanja ko sha butadda bye biki ne ono ng'abalagirira. Kati senga ye kyakola kiri kimu kyakubeerawo butavaawo. Ajagwa n'amubuuza ensonga ezo gwalagirira gye yabalagirira. Oba ogendayo naawe banoneko gwamanyi. Kati tugenda kukola tutya? Olira abuuza naye ng'ekituufu tayagenda. Tugenda kukola tutya bannaffe tubayambye tutya naye nga yatava ku kaalo. Taseguka. Kale ekibuuzo kiri nti twaleka muzeeyi atadde abaana mu lyato baveeyo. Oli bwe yalose ekirooto yalose alaba muzeeyi nena n'egundi bokka babiri nga sibava eryato liganya oseguka. Senga ng'akolayo ekyamagezi gye wajjajja gy'owulidde